nti ako akabiina ka NUP kajja kubba na kusaanyaawo ggwanga lino okutta abakulembeze abalungi ne institutions ezaali ezesimba mu kusalawo ensonga z'eggwanga zino. Ye conclusion yange sirigattako kirala. Ate nkyogera nga seesika nga siri mu ntengero yonna. Wabula nga ngamba abatulaba watch the space. Tusabe obulamu. Tusabe obulamu. Of course state yebekakozesa. Tusabe obulamu. Abaana abo gye binaggwera muli tubuulira. Tusabe obulamu Mukama atukuume. Gye binaggwera muli tubuulira. Kati bwe tubagamba nti n'ebyobufuzi olwaliro bye tulimu by'amajja. Ala amatovu bwayogera. Ani atayagala ssente? Gwe walya, gwe bakugula. I don't care. Naye njagala mutegere nti abali mu kuzannya ebyobufuzi mu kiseera kino ng'ate babalaga ze zimalayika bali mu kunoonya ssente. Yensonga lwaki olaba nti buli kifo ky'obukulembeze we kiri naddala ebiriko ssente baagala bakikwate ne wankubadde ojja kwesa nti w'ekibiina kira w'amaanyi okusinga owaabwe. Niyo olw'okuba si byankolagana bagamba gwe Lukwago vaayo bali mwezi okola ki? Bw'ona asange wa Ssemujju tukkiriza nti w'amaanyi ate akola gwe Ssemujju vaayo bajja kugamba aluddeko nnyo. Azifu yasinze Nambooze. Nambooze 15. Nambooze abasinga bonna by the way. Bonna Nambooze abasinga. Tomanyi basooka kuyingiza ye mu kisanja ky'abakaluma Mukasa kya yakozeeko ekitundu kya nabyeko. Then nabone baleka bayingira oluvannyuma. Naye yafugayo omwaka gumu. Ebiri. Bonna Nambooze abasinga gwe ky'obamanya okulwa mu parliament. Naye bakugamba Nambooze akomawo. Ye taluddeyo. Naye Ssemujju aluddeyo. Aveeyo 15. Nambooze we 18 yasigaleyo tannalwayo. Kubanga oli si waabwe ono waabwe. Kitegeeza naziri ssente bazaagala. Tebali mu bino simanya muno twegatte nga opposition. Sibya substance. Sibya substance. Mukubanga Ssemujju alina substance. Byayogera oyo avuma vubi Museveni mukola mutya. Ono yali kandi ofunako ne Ssemujju avuma Museveni. Naye oli avuma mutabani we. Mutabani we alina obuyinza ofuga eggwanga. Kyagulanyi avuma mutabani wa Museveni. Waakiri Ssemujju yavuma Museveni yennyini. Kati ku bombi oyagalaani. Avuma omutabani avuma ovuza akataka. Lindako. Badde njagala osooka ombuulira updates ziri mu nnimi. Ebyo tugenda bituukako nkya justifying nsonga. Kubanga tuwogere nze I receive comments. Nawe ni mukuddamu batulaba. I receive comments. Ozisomamu kati mbisomamu bagamba gwe wali akola kino. I'm telling you. Ona osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaliro nkwaniriza nnyo nkubuzaako nti wasuze otya osiibye otya oli otya mu ggwanga mwoli mu kitundu mwoli ne musaamu otulabira afunye okusomozebwa nkusaasidde ofiiridde olwazza n'okusomozebwa okulala sotuka ku buwanguzi nkuyo zaawe zennyina Ssaalongo Matovu Moses ayogerera NED National Economic Empowerment Dialogue akasati kayambadde ka black ne logo ya NED nkofiira njeru kuliko logo ya NED. Ssaalongo buuza abantu kyogamba singa tobyogedde abantu baite babiraba. Buuza abantu ndabyo tulunde mu bunyiivu ne mu bukambwe. Nze ennaku yo siri mukambwe ni musanyufu na nnyo kubanga neeyagala. Wasuze otya? Bulungi. Oli otya ssebo? Oli bulungi? Sinda taagasi wataka bbulu yonna. Ennaku zo okulaba oli mutakuzi wa ntalo oba kiki ekigenda mu maaso. Wafuuse nattabula? Nsi nattabula. Naye ndowooza kankwebaza emirimu. I think you have moved a step. You have moved a step. And news okugamba you are now becoming a force to reckon with in the fraternity of amawulire. That's good. Kirungi okuba nti teweetuulako. Njagala okulamusa kuba tulaba n'okubeebaza okuba nti programu zaffe zino baziraba. Feedback tugifuna. Era nzikiriza nti we twatandikira si we tuli. Bwe tuba twalina abatatutegeera 10 tusigazizaayo nga 3 abatatutegeera. Naye nkakasa nti every time we do a program basembera. Kituufu. Njagala kwongera bategeeza nti Matovu njagala muntegeere nga bwendi. Abankonjera muri baddembe okunkonjera nalya ndiwe NRM n'ebirala. Naye amazima gasigala mazima era nsigala ngamba nti programu zino ekirungi gye ziri zibaayo mu YouTube n'ebirala. Buli time lwegenda waliwo ebijja okuzuuka.
ebipya mu birabe nti omusajja byayogeranga gali mazima gawe mbadde ntuya byabadde okola kuli ne byabadini sava ne byaki ebyakibalama nga agweredde wa Kyagulanyi naye ng'ayise emikono gya security otegera nga waliwo ekitagatta wakati wa security nga yeyina Kibalama naggwerewa owa Kyagulanyi makkati wano kati fe tujja tubagattira ebintu bino naye Mukama mulungi oba oliyo nga waliwo ekigudde ba nobagamba nti ako katiimu kanoonya sente nti olaba bagana neza iPod wetwogerera bali muki mu iPod naye jjukira njagala kutegeeza abatulaba nti iPod si ya bukake wabula etteeka lyebakola lyo likugamba nti bw'oba teweegaseeko tofuna tobakayo kati gwamanyi oba ogenda oba togenda the condition is just one bw'obutayingira kyokka kyofiirwa ziba ssente tewali byofiirwa birala tebakugaana kubeera mu parliament tebakugaana kubaawo na kibiina tebagaana kukola mirimu gyo naye kyotafuna kati weta saagala muntu yenna ajja abalime mbwa ntumanye etteeka baliteekawo litukaka tewali gwe likaka gyo ligamba etteeka bw'obeera memba bino byonaafunamu bw'obanga oyingidde naye bw'oba toyingidde tekirina buzibu kirina buki benefits zaffe gwe ziveeko kanalabyesenyu yagaa nti etteeka lyatukaka nedda saagala abo balimbe nze nzija wano kubabuusa saagala abo balimbe mbwe etteeka lyabakaka etteeka terina gwe likaka wabula ligamba ekintu kimu gwe bw'oyingira bino byebigenderako kati ekirimu ekyo jja kwesa nti kugenderako amajja naye kuliko ne conditions enda ffe abali ebweru zetutakola ki zetutamanyi kakati tegeeza bannaffe baba basalawo okuyingira ne conditions zetutamanyi bazikkiriza kituufu oba ntegerekese otegerekeka kati bwe tubagamba nti nebyobufuzi olwaliro bye tulimu byamajja ala amatovu bwayogera ani atayagala sente gwe walya gwe bakugula I don't care naye njagala mutegere nti abali mu kuzannya ebyobufuzi mu kiseera kino ng'ate babalaganga ze zimalayika bali mu kunoonya ssente yensonga lwaki olaba nti buli kifo ky'obukulembeze wekiri naddala ebiriko ssente baagala bakikwatemu newankubadde ojja kwesanga nti w'ekibiina ekira w'amaanyi okusinga owaabwe niwe olw'okuba si byankolagana bagamba gwe Lukwago vaayo bali mwezi okola ki bw'ona asange wa Ssemujju tukkiriza nti w'amaanyi ate akola gwe Ssemujju vaayo bajja kugamba aluddeko nnyo azifu yasinze Nambooze 15 Nambooze abasinga bonna by the way bonna Nambooze abasinga tomanyi nti basooka kuyingiza ye mu kisanja ky'Abakaluma Mukasa kyakozeeko ekitundu kyalabbyeko then nabo ne baleka bayingira oluvannyuma naye yafugayo omwaka gumu ebiri bonna Nambooze abasinga gwe kyobamanya okulwa mu parliament naye bakugamba Nambooze akomawo ye taluddeyo naye Ssemujju aluddeyo aveeyo 15 Nambooze we 18 yasigaleyo tannalwayo kubanga oli si waabwe ono waabwe kitegeeza naziri ssente bazaagala tebali mu bino simanya muno twegatte nga opposition sibya substance mukubanga Ssemujju alina substance byayogera oyo avuma Muvubi Museveni mukola mutya ono yati kandi ofunako ne Ssemujju avuma Museveni naye oli avuma mutabani we alina obuyinza ofuja eggwanga Kyagulanyi avuma mutabani wa Museveni wakiri Ssemujju yavuma Museveni yennyini kati ku bombi oyagalani avuma omutabani avuma lindako badde njagala osooka ombuulira updates eziri mu nnimi ebyo tugenda bitukako nkya justifyinga nsonga kubanga twogere nze I receive comments nawe ndi mukuddamu batulaba I receive comments ozisomamu mbisomamu bagamba gwe walya gwe wakola kino I'm telling you akabiina ke mulaba omulamu wana bagamba kalina emiramwa emikulu ebiri akabiina ke NUP kalina emiramwa emikulu ebiri ogusooka kajja okukuba bannabyabufuzi be kasangawo whether gw'oli mwensa oba toli munsa ko tekasosodde bwe kasobeera nga wasangibwawo kabakuba naye batuuka gaba kaadi kubona bakansa kuleveza wansi nga oba toli kabejja era tebagikola ki bangi tebazibawa baaniriza nnyo abavudde mu NRM okusooka abavudde mu bibiina biki bino byasangibwawo ekyo kimu ekyokubiri Museveni yakakozesa okuba obukatuliki
nga institution okuba Obukatuliki ne institution ya Buganda nga institution ezibadde zina command mu kusalirawo oba mu kuyambako okusalawo ku nsonga enkulu emiramu egi abanda bamwetegereza ensonga muzigoberere olaba ayisaamu Supriya ne kisolwanga egaali obyerabidde oyagambye nti bwebanga embeera eri bwita naye we twogera ebintu byeyogerako nakati abaana bakyali makomera nakati abamu baafa abalala babuzibwawo byayogerako nawe tugenda mu kalulu kaki kalala nawo bibeerewo and people will be happy they will collect money and they have gotten positions eza MP bafuna sente za iPod so bwe tubagamba nti olwaliro tugenda mu kulonda kino kyensembyayo ndyoke ntandika ebibyo mbasaba abalonzi abatusinga otuvuma wano bali eyo mu bunankani bali mu biyumba tebali wano abali wano ensonga bwetuzogerako bazisege naye abasinga otuvuma bali mu biyumba omulonzi njagala otegeere nti saagala ofune command kuva wa Museveni kugamba mbulonda ekidomole kya yero londa baasi londa abeebaka abalonzi saagala kufuna command eva Kavuli mbulonda umbrella abalonzi saagala kufuna command eva Najjanankumbi musiba londa Kisumuluzo abalonzi saagala kufune command eva Lubaga nti londa Kasooli tuli mu kiseera kya kwenunula okwenunula kutandika naffe n'abakulembeze be tulina mu kitundu ekyaffe nga tubeesiga nti balina embavu mbasaba muleme kuddira kutuma muntu mugga alina obusobozi obwetikka liita 5 ng'omuwa ekidomola kya liita 2 tajja kituusa eyandibadde kansala ne mumuteeka ku bubaka bwa paalamenti mbeegayiridde nkiddamu temuddira muntu asobola kwetikka liita 5 kumutikka liita 2 tajja kukuleetera kyoyagala musunsula abantu bano nga mumanya nti revolution enkyukakyuka etandika awo wennyini mu kitundu mwoli mu constituency yo ku kyalo kyo mu muluka gwo mu ggombolola mwoli mu district yo then tugatire wamu ng'eggwanga okwo kubadde kubabuuzaako nakuddamu bibuuzo bye mutera okumbuuza n'okunkonjera naye nja kusigala nga matovu stand alone one man is army one man kati njagala updates eziri mu need bangambye ennaku zino mbadde mu kya bya kulonda kiki beera kyeriwo twasembawo nagamba twanominating our candidates abamu era wano Makindye twaleesewo omulangira Nakibinge Jjojjuuko yatukwatidde bendera yaliko speaker side yawo nyine speaker side yawo kansala waabwe naweereza bulungi actually yali yakola ebyafaayo yatambuza akalulu atakubiza bipande ne bamulonda sira je yamunyumizaako omanyi okutambula mu kalulu nga boolimu bakabejja balina ne sente nga takubiza kipande nawangula akalulu but that was then abantu nga bakyalimu ensa nga balonda quality bakyalaba olwayo tulonda excitement tukuyisaamu gaali alina tiketi agambye ani alina ki naye nze mbasaba tuddeyo ku nnono kubanga ebya tiketi bigina we tugenda otutuusa naye bina tutuusa tutulina okuddamu ate tuddeyo mabega to reform so lwali abakulembeze abalungi mwebali sirina kubuusabuusa NUP ina abakulembeze abalungi and they are young blood they are vibrant nga bategeera kibakola ki so otubale tukyali wali ku mulange uliriza so kompulirize bulungi ndi ku quality saagala abantu wale bubi nti ndi against any party nze my thing is about the quality of leaders we are choosing omukulembeze nga amaze okuteekamu milioni 2 wakikumwata n'ogula ticket oyalaba agenda kola ki why would you buy a ticket abaina kuzza sente as we hear some allege why oba kitegeera kitegeeza teweekakasa kyoli you just have to buy obutuufu wakino obutali butuufu but nga mukyeteke mu 20 wembanyira obusobozi waki ngenda ngulirire so twaleese Nakibinge Jjojjuuko nga meya wa Makindye n'obuweereza bwe yaweererezaako buli ku record bwali bulungi ddala bwali bwansa mu kiseera nga tena kikyali kizibu tutandika ebyobufuzi ebyakasameme ebyopposition nga nawo n'okwogera obwogezi ekigambo nti Museveni tibuhabulwa erinnya eryo lyennyini lyenjogerako lyamusibyako nesirage lyamusibya okwogera kubanga Nakibinge omu bakola baali mu bino ebya DP agamba mbuliye tibuhabulwa
Nakibinge yasibwako n'omulala bamuyita Ntuwa. Kwogera myaka gya Mwai Museveni. Ne bamuteekayo mu. Eyo ne yali activism. N'okwogera obwogezi emyaka gya Mwai Museveni ng'oyingira ekkomera. Kati nno olwaliro se bakusibira lwakola bya kinamagye. Naye luli okwogera obwogezi gy'omukulembeze alina emyaka bwegiti nga kkomera. Nti yetibwa habulwa ngeri okkomera. So abaliwo olwaleero mu activism mbasaba tuwe ekitiibwa abasookawo batandika n'ebintu ebitasibya nti gwe matovu ne bakusiba kubanga oyogedde nti ze matovu. Ndi kumakindye nati tuli kumakindye ndi kumakindye ntwala mpola ekizibu leero oyagala kunvuga buvuzi nze ndi musajja mukulu nkaddiye ebintu byange mbikwata mpola mpola mbikwata mpola mpola tompapya ojja kunkutula. Omulangira Nakibinge Jjojjuuko ye mmeeya wa Makindye addako mmeeya ayina ensa omuweereza omuki akabonero omusooli twanominatinze Lira State Division mmeeya omukulu bamuyita Elijah Olanya mmeeya omuvubuka muto myaka 23 naye enduulu yabadde wali nga tebakirabangako ate nga balina fatigi bakobubazibu UPC bagikoye nenare bagikoye bagikoye era oli egenda twafunye omwana omuto wamame meya yatusenga abulwako emikono 17 bamugambe gibulako munfo wenyini awo yafudde emikono 10 mwaga munfo awo kauka munfo now abo ye level ya meya betwanominatinze bakansala na bakansala namba 3 betwanominatinze 43 kwero C5 tuinako 12 then abalala bebali ku LC3 stamp eva wano era abali bekulu besa n'omukulu bamanyi obuyinza buli nsambya anti bakibuddeko batuse bagamba genda mwaba mi stamp buli yajja wano yafuna stamp nayo ya ate anti tiri stamp teri obuyinza buli wano. So buli kimu waliwo obuyinza ebibeera buli wano Secretary General tumuyina wano omukulu basajja Charles amaanyi galina ogamanyi gwe omukono gwe gwokka we gulabikira buyinza era kabuleta ogwo omukono gwe yeetaaga ogenda ku EC alyoka afuna omusooli guno gwolaba yeetaaga gw'abasajja Charles ayagala ogwoli naye asobola ogufuna kati nga kizibu naye bwajja n'afukamira nagamba sebu ngonze muso muddiramu kati mubadde ku ise naku zino kakati ebibadde byakulonda wadde yo update onakulwa olwokubiri twabadde ku ise omukulu Kabuleta ku lwokuna yatwala emikono ejoba president jukira jie mpapula nga ye nga independent fetwa jie mpapula nga party ye na jie mpapula nga ye bwagenda okunoonya emikono n'abagamba nti ekibira kye kimusindise ne bagimuwa nagikwata nagizaayo ne stamp ziyasayisa ku nnasa ezize ne letterhead ziyakola ezize era bw'oziraba za njawulo kuza party ziri official kati bamugamba naye nga tulaba stamp eno ya square ate eri netolobo eri registered wano eno gyolese ya square naga the president kamba mu mateeka Secretary General bino yabikola ate ne stamp eri official eri wano gwe gyolese ya square ate eno eri netolobo eri gazetted nibakubira mukulu basajja why isi ekubira basajja Secretary General Kabuleta ali awo ayimiri ne basajja be kakati bino bye tulaba biki mwakyusa stamp ne mutatugamba tetukyusanga twababuulira kyati balese empapula wano ziriko stamp n'emikono ani president gati ate president ate oyo ali mugundi ali mulumula olukake ali mulumula olukake ogamba nedde ekintu ekyo mukiteeke mu butongole mu buwandiike ne tubawandiike ne tubagamba nti oyo mumenyi w'amateeka kati twetwogerera kubanga ebbaluwa emuwummuza yamugaana okubaako kyakola kyonna mu linnya ly'ekibiina ekyokubiri bwe twakikola teyajulira teyagenda mu mbuga z'amateeka teyajja mu kibiina kujulira oba oliawo yali mumativu n'ekibonerezi kyakola ki ekyamuweebwa kale n'olw'ensonga eyo tusaba emikono egyo mugiteeke mu kasero nazikubamu ne zaaka n'agamba wano okufana obutanyagwa namugamba nti wano tebafiirawo na butanyagwa eno oli ku isi ffe tulina obuki
bata so gena na jonga independent ate kituli akiganye omutawana gwagera nazo nga pate oba ntegerekese otegerekeka now kumande tuwandike baluwa namutayika ejebyo nane tujuliza nebyemabega ngagamba musajja badatomeza aba isi agano gayi bulijjo mufere bwati yafojize baluwa yafojize stamp yafojize emikono nagamba kiki nagamba naye mulaika mulimba kyokka naffe ono yatuweereza ebbaluwa natugamba mbona mwe yabagobye tetubabuuza kati ate omuntu ali mu luwumulo olukaka atagoba ye alina kugoba atya ekyokubira ffe tubabuuza kati ate ye agoba nga ye ffe tuli pate kati kyogamba yeye pate tetubagamba nedda ebintu bitambuzibwa mu mitendera ekibiina kirina organizizaakyo zezigoba zezisuspendinga zezikola byonna yabawaddeko ku minatisi nga yabagobawe yatuula n'abalala emitendera egigoba omuntu omuwuliriza kiweta fair hearing naffe twakimuwa n'ebigaana byonna agamba tya zezije mummwe ababeera mu ghetto bwe twataddeyo ebbaluwa ne bagisoma agamba nedda mujje batuyita kabuleta nammwe kabuleta ne mugasimbagana tugenda bwe twagenze oba yadde alowooza titujje anti lwatukubyeko eri navuga nawe naddayo nalekawo looya we era twabadde ne looya yafunye gundi programu ez'amangu awo era munenga pulezidenti n'agenda era tiyabaddewo mu meeting omufunzi teyagenze twabadde ne looya we looya najja n'abutaabutana n'ebigambo bulungi yamugambye genda obagamba aba isi nti nze pulezidenti omutuufu aho bangu bambukyamu yakya presentinze kati mukulu byabakama yabadde chairman wa meeting ne bakommissioners be babadde bonna natubuuza netugamba ali suspended natubuuza mwayita meeting ekintu kimubuulira nabuuza looyo inakyo kigambako n'agamba meeting yamususpendinga goba suspendinga yeyino giyita era agikubirize mukawaayiro ki ndumbuza mukawaayiro ki nti mukawaayiro mu chapter 5 mukawaayiro 17 tumugamba nedda ssebo tumugamba chapter 4 ewa vice chairman akawaayiro 36 kawa vice chairman obuyinza okubiriza olukiiko nga luyitiddwa mukawaayiro 7 nga luyitiddwa secretary general ngabiri clear secretary general ayita chairman nakubiriza chairman wabataliwo omuyuka wakola ki akubiriza ne babuuza lawyer nti kakati ate ebyo anti you know some of the members on the committee were not supposed to be there ne babuuza baani lawyer teyazze bulungi na evidence kati kiriya tukijjawo ne tubuuza mwayita mitendera kintu gyogera ngatira jejo ne tubuuza neke ino obuyinza obususpending omuntu tugaa nti akawaayiro 79 party C ekugamba nti National Executive Committee has the original disciplinary powers tete tuwawe sebo ekitiibwa mulamuzi kasomeeko mulamuzi nakasoma gamba ekyo kituufu ekyokubiri mu article 18 era ino obuyinza disciplinary powers nako nakasoma era kitegeeza nneke yali ntuufu kyaha lawyer inakyo kigambako kati for me I was told to come and tell the EC that the president what the NEC did was a nullity yakoze kigambo nullity not even illegal but a nullity nange nenkakwata ka nullity ngambo nullity nenkayiga netuvaawo twawuzikidde nga tutadde ensonga zaffe ku mmeeza naye nga atadde cases kyawedde kitya isi netugamba okituziwulidde naye tugamba katudde tusome ebiwandiiko byonna bimbadde mutuweereza twetegereze ssemateeka mwe kyagamba ne munnaffe kyayogedde tujja baddamu tubagamba naye kino ekintu kirimirewo okuba mbwangu agamba ffe tutegeka ebyokulonda era tumanyi agency oba obwangu mumulinde kyetugenda obubakola ki obubagamba tuvaayo kikinga kiwedde kakati awe tuliwe tuogerera omufunze batubuuza ani presidential flag bearer wa muntu bagamba mpaawo twagala tunulamu nga tetwabagamba mpaawo kubanga gutwatuteekateeka
yatandika okulaba nkana yesa mungeta tegera tandika okwene twesika mukono gamba ekyokubiri twetegereza omuntu nga nesemateeka w'ekibiina kitamugoberera ekyokusatu tulaba omuntu nga alimu obusosoze tulaba omuntu atalina buvunaanyizibwa n'omala emyezi 6 nga president wa party chairman nga n'olukiiko tokubiriza yadde olumu kamba wano wandi bawoki addeko ebbali kati mu kiseera kino tukyagezaako okwenoonyaamu ate badde baagala kuleeta nze ne mbagamba kubwaki wa president ne mbagamba soke tulindeko waliyo bakabejja abansingako bagende batukiikirwa tumanyi abayinza okukola omulimu ogusinga ku gwange kati baproposing agandi niyo batu tulina munnaffe ate tukolera emirimu gy'amawulire matiyo bago tuwa flag kwaba bune bagamba matiya n'amalako ne tugamba singa twamuleetewako wa road mayor niyo wa road mayor ate yabutya lwaki watyo wa road mayor kubanga twali tukuwaddeyo ssente twali tukulonda era nagasa simanya ani yaliikinga byamba byaffe nabisanga eyo kisitu omumanyi kisitu n'agamba nti twali tugategeddeko nga muleeta road mayor ani matiya gwe kati sebugubwantu bateesa ebyamba byabwe ate oliikinga biriikinge kisitu n'agamba musajja road mayor koze naffe abamawulire twali twetegese okumubakinga tugamba naye Salongo viveke ebyo. Byenjogera mazima. Tugende mu maaso. Byenjogera kisitu omumanyi. Kisitu mumanyi. Wakiwulirako twakiwulirako. Yogera mazima uli mu kamera nga bwombuuza wakiwulirako twakiwulirako. Salongo. Songa zani diziwedeyo. Nawo otidde kwako kyo. Zani diziwedeyo. Olabye obuyinza obutiika. Nze nabutidde. Bande baletaga flaga bera ne mutya. Wade mutuufu. Nabutidde. Tukubire n'amababba twabuti nabukoze eki. Anyway, that was a joke. Naye the truth era bwe mbandowooza tuyinza okuba nga tetugenda kweta flaga beera temwina gwe mugenda kuwagira olw'ensonga nti bwetunula ebyobufuzi bigenda mu maaso tetwetaaga kuyingira mu kinyumu ngamba kuwagira mukole nga PFF yes step eddako naye nga pate wenjogerera kati tetunaba kweta funa flaga beera olw'ensonga zaffe tukyali mu kwemumuunyaamu nga pate tukyali mu kwemumuunyaamu ngamba era temugenda kufuna kuba kati n'emikono abantu basubmiti nzedde anti nze byenjogera by'amateeka gw'oli ku by'amawulire nze ge tetunafuna sirina buyinza bugamba nti tuyina abasalawo ekyo ba delegates conference ne national council okugaidinga eya party kati nze siri national council saagala kunjogeza ate nkyali banangamba nti obuyinza bwa national council oba delegates conference wabututte nkugambye tetunasalawo nga party nze njogera kya party mu byonna wadde gwe munaawagira now gwe tunaawagira tuyinza omusalawo olwaleero kuba tulina meeting ya national council okusalawo tugenda kweta president bati tugenda kuleeta tugenda kuwagira ani oba tetuwagirire ddala nga naffe tuli ku byaffe so eyo debate weeri naye era eggwanga lijja kuba litegeera so update zaze okuva mu National Economic Empowerment Dialogue awe tuli awe muli so mweteekateeka ku nominating ababaka ba parliament tweteekateeka so fa bameka abalaze obwagazi 27 wano mu Kampala bameka Kampala tuno basatu ono Wemakindye ndiba nayo oyagala omwana oyo nanti Wemakindye yalagadda Wemakindye Kampala Central ne Rubaga North Kampala Central ate muleetaani tugenda kubulya tukyasuusa abantu baffe saagala kukuwa linnya leero oli twamukonfaminga ne mukugamba Wemakindye nowa Kampala Central nze mumanyi naye tannaba konfamingibwa kati nja kukuwa ebigambo ekizibu nesibako nnyo naye era nsobola okuba nze lwakuba nze nakubulira ebyange njagala kubuuza bali abantu bangambe jangu naye sampolingi gye nakola ngamba sijja kale saagala kuwaŋŋamya kuba ki ku bantu gamba twagala tuleeta abantu balonde nga basazewo mu mutima gwabwe saagala kwewaŋŋamya nsobola okujja nensumulula essente awo ne bagamba tuwe matovu naye nga ndi muyaaye oba tutegeera kyentegeeza oba tutegeera kyentegeeza amazima gali nti nsobola okugenda nensula abantu eddalu because we need money but ekituufu kiri nti naaba nze mutuufu oba n'abalonda ssente ntegerekese kugamba
idea lefenga need ebyobufuzi ebyobukulembeze betu embracing wa byetwagala tulowooza nti yes ennyanja ntabangufu naye newankubadde ntabangufu tusobola okubeerawo ne tukola ebyobufuzi ebirimu ensa era abantu nga basobaganye bakubaganye emigo n'ebirala basobola okukyukira need naye twogereko n'abaniidi bano tulabe nga mmwe musigaddewo abantu basobola okutrustinga. Ekisooka ffe nga need twagala okugoberera ssemateeka tutandike n'owa pate yaffe tumugoberere paka gy'asembera. Ekyokubiri twagala okulaba nti abakulembeze betufulumya bebo ddala abasaanidde. Ensi singa efuna omukisa neefunayo omu ku bakulembeze betugiwadde 2 3 4 5 balabe enjawulo nti omukulembeze naye abakulu abantu baabwe bali bwe bati. Waliwo omuti gubadde bangamba mwita Uhuru mu Kampala Central wa NRM ne bangamba nti Uhuru wa NRM tie naye bwe mubeera mu kanso muyinza okulowooza ebyebibiina tebiriiwo. Somebody was telling me and is from NUP abadde councillor akyali kala a councillor nangamba gaayo oyo ne bwolaba yawangula bino byadde nga wangula yakosa kigambo kiyayi agende yisanga ngeri ya kiyayi yawangula oba meya yawangula mwalaali kati ebyo byalaali eyo mboozi ya street tujja interrogating later tutegeraganye kwekyo omanye ebyo tubituukamu n'ebyo kati nze gweyogera naye at least ebyo mbimanyi dynamics nzikola ki naye mu bameeya ababadde mu Kampala ndowooza ewuwe yemuku ewali nga wa NRM nene otawulira nsasagge yadde ekyo kituufu. Somebody was telling me from councillor wa NUP bamudiza tiketi tiketi agina badde manya ayogera ko tiketi agina nangamba nti mulimu abasajja nga balimu NRM mulinga bayayi yero olungi yakoze eki kugamba omuntu ayinza okubanga akolera mu enemy territory naye nga maybe yes it's by conviction nti gyali naye nga tali it's not a design nti naye ali designed to behave like them. So they are people, the baboos. Nti babu bw'otula ne muwulira ne muwulira byayogera ate kuvanga era akyali mu system nga akyali na minister nga bw'omuwulira oyagala omuwulirize just ekikujjako nti pate gyalimu togikkiririzaamu naye nga bw'omuwuliriza bw'aba ayogera gamba si bya muzeeyi otegedde kampulirize byakola ki so gye bali mu NRM nga balimu empeke aina from opposition tubayina nga mbutufu empeke tewakola ki nga buyinza tubwagala ninga empeke twine ojja kusobola nti awe matovu tainansa tani mu mpeke ninga ani mu opposition ninga bonyenyenyenye ng'olugamba ogwo kikiwa wongole totubulira wagamba ni matovu bade bayira ne goyogerako so twagala ebyobukulembeze ebyensa so that is why government need wetuli tuleeta betulese basaamusaamu mu busobozi bwaffe tulabe ensi kyesalawo kyetugera nakyo temuli kuwololo ate kikutte kati ogera kwetaba baka 10 mu parliament ne basinga abeeralemu ebisatu nani agenda obaleeta NUPS okweta 10 PFF esokweta 10 tubalaba ne banetwakize gwanga basobola baso okweta 10 nona te 10 bonna n'okuweza bategani bamufuna 2 ne mugatagata ko bana era nga 5 abaka bali 5 babiri mu mwendo era nali esigale kola ki ekusinza omuwendo naye ati twogera ku bintu nga bona abango nyumye embozi n'ogamba banda ene mbanga ntambula ne nonde mmotoka nanonda akamotoka ka primo nenonda ka primako kati ngani asule mmotoka ogironde so naye embozi ekola ki kimuli mu opposition kati tugamba nti we can start small net building netukwasaganya forces wamu and nemuvamu n'ekintu ekyaki ekyomuzinga katuzeyo ku nsonga yamwe ya need nze wembanga nze kakiiko njagala nnyo anti tuli ku need wembanze kakiiko ka byakulonda era oli muteeka mu kasero lwaki wano mwe mbadde mu nominating nga mwe mwina stamp mazima kati ekyo kyokka tukibbe ekimaakingirako okusala omusango kati njagala kukakasa nti tuli ready ogenda ne mu kooti singa banamunominating nga wa party
Kituufu. Lwaki delegates conference tetulanga ko ffe twagala gobera semateeka waffe kyakola ki kyagamba. Kubanga olwene bwe tugamba nti neeke esazeewo nti emwendosinge neeke si delegates conference. Erindako bw'obanga ofunye emikono ngo independent lwaki togenda nga independent? Ati ndinga independent ffe tulina buzibu naye. Ekibiina kyagaza kye kya nini? Anti yafuna certificate ffe tumanye ebiri mu certificate gyafuna. Ffe tumanye ebyagirako. Gwe tokimanyi nti certificate okugifuna yaleeta ebizibu. Kati tumanyi byagira ku certificate. Mwe wagimutwalira? Yali kye tugamba. Of course by then yali president wa kibi nnyo gamba nti munnaye yino ne file bwetu etambudde olugendo. Was it bad? Kati nze bwe neeyisa obulungi gwe n'okyusa embeera tonenyanze. Oli ye president general nze ndi secretary general ne nkweta mukama wange certificate yaffe yino. N'ogikwata n'ogisoma ate file no yino. Umwebale mutambudde n'olugendo obikwata kati nwane naawe mbikukisikeko oba tugiuze. Oba tegerekeka. So ye yeeyisa bubi. Ffe tweyisa bulungi yena akola ki? Mumpimpi omuwendo gwe yatusasulamu gwegwo. Kati wabanga obuyinza abulina akola byagala okukola naffe weetuli. Era singa sekretary nti yadde mu mateeka tebanominate nze bantu byasayiningiddeko. Nange era kye ngamba. Ne stamp gyabakubiddeko tebanigikoze eki? Naye ebya public olinayogera onayogera era nze singa tebimbuuziza nnyo. Sikyagala nnyo muwa relevance because tali worth mentioning. Nze kunze Matovu kabuleta tali worth kuyita mu kamwa kange. Olwaki kyali nali ndowooza pastor ne pastor nza kudda ne ku TV n'olimba n'owayiriza oyo mulabo oyo mu kooti oyo yakolera muhoozi. Do you have evidence? Oyo mulabo oyo musati oyo yagenda mu DP kati nabadde mu isi ne ngamba chairman nti omukulu yagamba yasitadde ku record yasitadde mu buwandiike nti na defect nga nengenda mu DP namugambye okay nga bwakyogedda kiri ku record nsaba ayite evidence. Omuntu ali mu party endala evidence eryaji membership card basi ogiforging eyo nawe bagiforging sebo bagiforging ngoza sumanyi tetumanyi mu bitambula ngomanyi bwe badi meeting abantu mu party ne wano wennyini you fill a form committee to and they approve you ne DP chechi moita oteka mu application no bibana ku district oba mu district kinti Masaka chairman wa Masaka district naji receivinga na kuvetinga na wereza niwakuddamu notekayo sene niwakuwa membership card kati alete application ni wensabira webanvetingira membership card bagimpadde muganda wange nga luli kibaita okutema kulenda muganga siri akusala busazi bigambo needinga mu kyayina obuzibu bungi oba kitegedde kakati bwobanga oli ku level ya president owa party oyagala kukola president wa ggwanga naye ng'okyali too petty and cheap nti bwolabanga Matovu tomwagala kamuwayirize nti yakutte omukazi kyekyamugano tula mu meeting nga namwe mwemuli ndowooza but obutakkaanya it is no more. Bana takyabakubira nga basuubiza teri yabatta buli omu yamunoonya baagaana because bamanye ekituufu okakaso takyakusuubiza nti kyanakikuwa bw'abaffe Matovu yatusuubiza bingi mu kutambula tugenda kugira tukwate gavumenti eno tukole bwe tuti mwanange bwoleka kati bwe twafuuka pate ekitukwasa pate twagala kukwata buyinza kubanga ye process gy'olina okuyita mu bukwata kituufu olwafuna ekigendo tutandika okunoonya obuyinza n'atugoba okusinziira ku ye kati omwesigo otya gwe gwasuubiza hali ya kawundo mulamusuubiza drone mulamusuubiza Range Rover ye asulawo yakyali ku mizigo ng'ogabire banno Range Rover bagwayira amatako bagabire ennyumba ng'okyali ku mizigo kyentegeeza so waliwo omuntu ayinza okusuubiza kati olwo wanze omumanyi singa agamba Matiya nti jangu weekend nkwe Range Rover oyinza ogenda ng'okyamuse sijja ate wali begamba nti kaprimo gyo nkakuwe nako nyizo sajja kamba naye Matovu ono osobola okumbuza ebibuuzo nga kakadde kalamba Osege, nesi yagamba nti ojja kujja kufuna emitwalo 5. Kale leo ogenda ogamba mune ayinzo zimpa. Ezo ngenda. Nja mukubira essimu. Kubanga olaba kiri within my reach. Kisoboka. Naye gamba yankwe kaprimo. Okujja nga obadde okimanyi nkayina. Nga ngenda transferring card koleki. Naye leo ogamba yaguze endala. Ayinza okumpa emmotoka ye gyatambuliramu.
You understand? Gambwalo omuntu kyayinza okugamba naye n'ogamba tekisoboka. So that's it. Okyali ku muzigo. Osuubiza musajja nakiri nga omuzimbire naggulu. Nga gwoli ku muzigo emunyonyo. Ayafuka Land Road emyaka 4 egiyise. Omuntegeera kyentegeeza. Nakiri nga alina amaka ge waasula. Mu Makindye alina n'entebe. Kakati gwatwa musuubiza mbu ogenda mujjayo embo waliyo jjamu oyagala muzimbira naggulu. Naye gwagenda okuzimbira nakibinga naggulu. Bw'osula mu mizigo gye munyonyo. Akamotoka kalina kyaki yakamugulira takakyusanga. Ne bwe kagoma alinda akabone kabona ne bagenda bakakola. Kakati tekaina kona comprehensive insurance. You don't have even the capacity to kusasula comprehensive insurance. Notafunye kabbo tobaawo. I mean, how would you convince me? Chachi yemujja kubigere. Yes. Mumanyi abadde mawulire mumanyi. Omumanyi twogera kugwoma nnyine ensigo emanyi. But report wetabo wa sports. Wa sports. Twogera ku munnamawulire abadde ali mu betting abayimbirira emipiira bwe twogerako munnamawulire ayimbirira emipiira bwe twogerako kati yakusuubiza ennyumba enaggulu obategeera. So government kabuleta according to me tali worth mentioning. Nze nesulira mu kyalo ne at least mu kyalo gyensula community yange mmanyire egambe wa mwami Matovu. Era ne bajja ne bandabako ne chairman agamba wai tugende wa mwami ani Matovu. Era bwaba wensonga enkulu ku kyalo. Bajja ne banga ndi olukiiko oluje lune wali badde olubeeramu. Wachi wereza nalo nga nakukiikirira. Okitegeera. So kati he has become a non-entity. A non-entity to me. Tugenda vaawo. Era mbadde nsaba. Tutaddewo okukola program ya tuddamu n'omumbuuzaako. Ndi mukyusa jjiya nanti kati. Kyusa. Nvaawo tugende ku nsonga. Oi. Njagala tugende ku nsonga ya ebibiina by'obufuzi okwegatta mu Kabonna nalabye PFF gamatita candidate ne tusooke ku kino ekya parade eri. Dolini Kaija akola institution nalaba nga bamuyoola naye era wakyaliwo results ezijja mu parade yaliwo okuva lulwe twasimba okubeera naawe. Parade bakyabakwata. Ndi mbigambo ya Kulaije. Kulaije naye ng'ayogeza maanyi nnyo kiki? Nze ndi mbigambo ya Kulaije. Anti kiboogero kiraba bali mu kikola. So bakyakwata abantu. N'ebyo twabyogera nga parade yakabaawo. Ne nkivumirira. Ne bampisaamu eggaali, you remember? Ojjukira bampisaamu eggaali? Nabivumirira. Negamba nti obujega obusembayo toyinza kuba n'amajeego n'ogalaga enemy. Naye ng'oli sure enemy akusinza amaanyi. Akusinga akukubya gwokutte. Mukulu Museveni okutwala obuyinza bw'eggwanga buno yali mu system ya government yennyini n'atandika mobilization mu luzungu kyoweta clandestinely oba kitwaligambe he was elusive. Oluzungu olumanyi mpola elusive watu kimanyi gasi kimanyi ebanga black operation kale nga tosobola kulabwa kikyokola kyama otambulanga musota mu busubi mpola kimugunyu government yagirya kimugunyu era agenda okubagamba nti mbu naina abantu 27 twatandika olutala abaalimba era saagala abatulaba wabeere omuntu yenna nga oli soba otegeera bulungi bakulime mbu abantu 27 be batandika olutalo bakulimba omusajja yali eggwanga lyonna lina ngaali networkings nga kimugunyu bagenda okutandika okulowooza omulwanyisa nga wamaanyi nnyo ng'asensedde kati gwe olwaleero okwata abasirikale b'ebikumi 200 n'obateeka mu parade gy'omanyi tobalinaku control olinamu ne bambega nakunyumiza gaye yandaga ka video ng'omwana mu parade mwenyini yakakwatanga selfie bwati n'akatambuza bwati golooza ali ku selfie kumbe is reporting ne bangamba they were 7 mu parade eyo aba SFC they were 7 that parade they were 7 eyo yakwataako yali part of the SFC guys yakwataako nga ka selfie bwe kati yali part of security agent ali mu bana abaana
naye yefudde wen UP n'ekyambala kikoze eki akirina. Kakati you expose your army n'obakuba n'ebifaananyi n'obita nebigenda. Ekibuuzo akola ekyaba akolera ani? Kubanga omaze okwidentifyinga abaana bano nti beeba omutima omugumu. Museveni yagamba alina 27 gwena 2 mwameka mwana. Naye 27 agwogerako olutalo luwedde. Gwogwogerako tonatandika na lutalo. 2 mwana obyogerako obimulaga tonatandika na lutalo. Nojje ne ku parade nolokogamba ffe tuli bayeekera. Yaga muli majege nyini. Muli majege nyini. Era n'obwongo ndawo tandise okukyuka. Mumulako kyambalo kiri kyennyini n'ebyama tugenda gya tubikyusa mpola mpola. Statement ezo ozijjukira. N'ebyama tugenda gya tubikyusa mpola mpola paka munafuna ddala kiri kyennyini. Gwe mukulembeze wa party. Parade yo gwoli mu addressinga. Nze ndi eno nze nyina obuyinza. Gw'oyagala okujja mu buyinza. Naye nyina akawaayiro wekwatira. Bw'oza nkola ki? N'okwogera obwogezi nti nze muyeekera. It is treasonous enough. Kwa Museveni yayogera nti nze nkyali muyeekera. Niyo obuyinza yabulina. Tajja kwekwata. Kana olowooza mbu ojja kwogera kyekimu nga kyakoze eki? Nga kyayogera. Kambuukire baaba waabuukidde. Gw'oza mwenkana ne Museveni. So tulina obuzibu bakulembeze baffe bakibogwe nnyo bintu bino eby'obuyinza. Balwaki bakwata bakulembeze bana ne batakwata bana baana. Anti kye njagala okulaga, njagala bwetwogera bino waliwo abagamba namwe bamatovu temulina magezi, namwe abaasoma tulowooza mutegeera, katulabe embwa byeyogera legettwe yalinga bino ne bakubawo. Bw'omutwe gwokozesa okusala ekkubo. Omutwe gwokozesa okusala ekkubo. Simogwo gwogera gwo ne muttooyi. N'ogamba okke. Omutwe ogwange gunyambye okubeerawo paka emyaka gino. Ekibuuzo njagala nkibawe. Ku kyalo Lubaga kuliko ababbi abayingira mu mayumba ne babba. Naye observation yakoleddwa nti ennyumba ezaliko kufulu, nyumba enzigule baziyingira kyere ne babba ne bagenda. Naye oba ogigadde bulungi tebakola ki? Tebajja, tebayingira. Ntegerekeka. Ennyumba etali nzigale baziyingiramu ne babba. Nezo ozuzza obuzza baziyingira ne bakola ki? Kati bwoleka ennyumba yo nga nzigule, ababbi ne bajja ne bapakula byonna babitwala. Onenya ababbi oba onenya lesa ennyumba nga nzigule. Bonna. Okugireka kitegeeza nti omuntu tuli ku muntu ategeera. Tuli ku muntu ategeera. Nenya babbi. Tutegedde ku kyalo kuliko abaki? Ababbi. Ne bayingira mu nnyumba esali ki? Nzigale. N'ogireka nga togigadde. Tunenya mubbi, tunenya lesa ennyumba nga nzigule. Lesa ennyumba nga nzigule. Oli omubbi tukimanyi nti ye ekikolwa kye kyakubba. Ye mwami Museveni tukimanyi ye mu DNA ye is a torturous man. Mutulugunyi, atusiba, atukuba, akola byonna ebyo tubimanyi. To him it's a given. That is by his character and leadership. Ye kyali tukitegedde. Bw'olowooza kitegeera twongere tumwerage kwamba tumulumbe butereevu tumwaŋŋange nga bwali mu mbeera eyo, oba tusale amagezi ngeri gye tuyinza omumwaŋŋangamu nga naffe tatutegedde. Mwena sala amagezi. Then lwaki tumwaŋŋanga, lwaki muteekako kifuba ng'omaze okutegeera nti bwati bwali? Kiringa olwayo okuŋŋamba. Njagala kuwa illustration zino ziyambeko abantu okutegeera nti oli akola ebikolobero tumunenya, ate tumunenyezera, tumunenya buli kaseera. Naye ne bwenkuba tumunenya takyusa mu byakola ki? Byakola. Bw'aba takyusa, ffe tulina okukyusa mu character yaffe, mu method of work, how to attack him. Njagala mbeere very clear this time. Oli clear? Nti tutegedde ebikolobero bye n'engeri gy'abikolamu. Kati ffe tulina kukyusa method of work and how to attack. Nga bwe yamanya ku mulembe gw'Obote n'Amin nti Amin bw'akutegeera atandika okuyeekera ku Amin nti bw'akutegeerako muto tosigaza. Kati yete so agenda butereevu kumwaŋŋanga.
twagera amaita ajja kusigaza muki mutwe yatandika okumobilizinga mpola n'atwala abantu e Mozambique mpola ne bagenda for training ne bagenda wa Nyerere for training mpola naye teyagamba nti kakati bano tiimu eno egenda kulwana ejjeko gavumenti era bano abasirikale mbalaba oyo bota asaaga oyo amini asaaga no yaweereza abantu Mozambique naweereza abantu Tanzania batandika n'okukola training mpola with his trusted men olwaleero gwababo Museveni omugamba bano balaba ne bakyusa n'obwongo tugana bawa yaddira ekyambalo kikyenye training gye muyisemu eyo kati mbakkiriza tuli magye gennyini era tuli bayeekera bw'okigamba olowooza kiki ekimugira mu bwongo nkikuddamu bw'oleka ennyumba nga nzigula omubbi n'ayingira onenya mu bbi olwero batugambye nti ekkuba tosala kosalawo abasajja balina obusaale balina amasasi bakukuba live bullet bwe mugamba ogenda okwekalakasa mu kkuba awo bw'ogenda bajja kuba amasasi naye ng'okimanyi nti okwekalakasa kuli mu mateeka kiri mu ssemateeka okwekalakasa olowooza bo tebakimanyi nti okwekalakasa kuli mu mateeka bakimanyi naye bo basazeho okukyuzinga bumenyi bw'amateeka kati bw'ogenda ne bakkuba oggulu ne bakukutulako onenya yakubye oba gwe yagenze ng'okimanyi nti bali basazeho obutagoberera amateeka omanyi kibayita samusota guli mu ntamu tuli ku parade nanti yes obyokulabirako byowadde bimala ekikozesa parade n'abaana ngo bagulidde engatto ez'akabi eziri ezifaanana nga bo bali bagamba ez'abasirikale n'obuwona ekyambalo n'obakubisa ne saluti ne bakola dduyiro erina gwe baakola awo naye ng'okimanyi gw'ozannya naye ayina akawaayiro akagamba nti akola ebyefaananyirizaako eby'amagye wano we tumukwatira lwaki obeera omusoomooza ng'okimanyi nti ajja kalivokinga oba kakozesa wakakati esawa y'olwaleero Saalongo abakulu bonna bakwatako omu actually somebody is ready to invoke that law but you go ahead to provoke that person oli very sure nti ye anoonya bunoonya kawaayo nagamba you don't have the capacity kuba nadde ndaba wano bawoza wetaaga okulivokinga ebyo bya colonial bafuzi b'amatwale you don't have the capacity to revoke you don't have the numbers in parliament abana tegerekese now bw'oba tosobola kajjamu kanaanula kaseetula n'okajjawo kkiriza nti ono agenda kakozesa ku ggwe lwaki omusoomooza kyogamba nga munnaffe bwe yagamba ennaku ezibagola woofiisi mu Eastern nga bagizimba security temanyi ne bagigula security nga temanyi wano yatasobola kikola nate bangamba mbu maje gegazimba nze simanyi UPDF engineering brigade simanyi waliwo nesinako obujulizi bijiro yangamba weyo busoga era mukata naye yalambula nga ali mu gundi za maje bwaba amaje gabagamba afanda azimba ekizimba awo bwaba bagala Kyagulanyi boss kata na musirikale bulubongo yabona abasirikale but saagala kwogera bisikola ki but nange yeyo gundi otegere kyentegeeza now bobo so okukola ekyo nga tebamanyi tosobola ku training abaana bo n'otabawana byambalo ne basigala nga matovu bwali naye nga omutima gwabwe mugumu era basobola okukyagguwa kati aim yali kyo okukola bwe kati buli omu kyebuuza nti what was the aim wali otiisa Museveni omutiisa olina abaana 224 ye alina amagye emitwalo 10 alina polisi bali emitwalo 6 alina ba prison bali emitwalo 3 bonna babakuteekako gwe 224 do you have the capacity to handle him ayine mundu zirimu n'amasasi ayina zitanka ayina sente amakomera magule niwe gaba gajjudde gano waddembe okuddira ebizimbe ne parliament ogifula ekkomera lagamba parliament egeeteseze walala atugana sibirawo bantu tugenda kusibirawo bantu ate Bulange teyali safe house zino olubiri tebabikozesanga amagye tegabikozesanga kusibirayo bantu bazifula officers mess n'ebirala
nayo yasuuga parliament eyo esooka accommodating abantu emitwalo 3 muveewo tugenda kubazimbira ne mugira mu kyateeseza eri mugende ku Kampala Kingdom mu Serena gima mutesa tola ko parliament ngetesa mu Serena eso notesa ne budget yakuba tent ekolone batesezeeyo basa no gamba wanu parliament legenda lero tura wa achegera kyentegeeza so government is government, they can do anything. So you don't provoke someone because you are sure that person can invoke a particular law and you don't have the capacity to revoke. Kakati lwaki bana abakulu baabo bote babagamba. Now lwaki tebabagamba ko mukulwana kuba mu strategies nyingi era emirundi egisinga ne babeera ku front wali nagaga tebatera kutandika na kwata komanda tebatera ne sikuba bati bamanyi komanda wali nje baagala basokuba kwate bano basokuba fune ebyama by the time they get to the commander bamugamba bugambi tubulire mundu 15 weziri tubulire map je mukolesa weri kubanga bano bawadde damo tulina map je tutambulira ko komanda ya jina komanda yalese ebyo kulwanyisa ebipya ndio kolo zonaze mukolesa tubulire strategy ziddako. By the time you get to the commander nala bango amaze okukwata bana abala okubatta wabase yaba are already beaten era aizo gamba temunkuba ko yadde oluyi nga nyanzi bwe yakola jukira bali bakutte kutaa kubana baba kwata nyanzi agamba nedda ne bamugamba anti goli waffe tukola naawe okimanyi botubulye tulina buzibu nagamba nange nkimanyi tukola ffenna nzi kamba babulire n'ababulira okitegedde kiregeza olwokuba bali bakutte kubona alabyeko ne bakubye nagamba ne kale bana abo yabe bagende bampiseemu kamba bulire n'ababulire oyo komanda era kibamusuubiza ndago botulya nga tukuta era ne bamuta tinamanya guna nenga waayo buli ali ku pale ate izo kwanga yabagamba nti Kyagulanyi notabimanyi ne Rubongo yabikola ne Katana kakati atenga bubabwe bana baba mutwe butwe olaba balutwe olaba secretary general yabera nanyini kibiina tewali activity egenda mu ekolwa mu party ngatajimanyi tayitebayo okujonga secretary general ekyokubiri activity ekolebwa ebera financed ani finance twezala si Katana yatekako omukono ne ziva tulina activity lero parade tujja kwetaagayo $1 million Katana nateekako omukono naga nti zo weziri bagende bagikole secretary general yaga tuna activity ona agamba sente weziri kati mukulu Kyagulanyi mu reporting ira eno ojja kujja oyogereko n'abaana bano ku lunaku lw'enkya tubayina wano tugenda kubawona 2 mwana twakoze ku facilitation yaabwe n'ebirala kati Nyanzi ayinza okwanga ebyo nabyogera kati nga nebona akwata Nyanzi nebona akwata Kyagulanyi tagenda kuba amawulire gasinga kaawo kati bano boba ekisooka eyali komanda wa Kunga akunga bano abaana amobilizinga mu ekyo Nyanzi already yabawa amawulire era batambula basiza ku map nga gyekola ki gyegenda tutegeraganye then ate bano baabwe bote basaba kwata kati bakwatira oboyisa biseera sijja kugamba nti wegendereze nnyo emisango eminene nga girimu ebyobufuzi nga minene abantu batera okukwata ne bannabyabufuzi mu misango eminene nkiddamu tebatera kulama sijja kuba byakulabirako abantu batera okukwata n'abantu abalina emisango eminene naddala nga bali mu layini ebyobufuzi nkiddamu ng'emisango minene kale kakugambe ng'obowala bwe bakwata kiyingi ojuga bakwata kiyingi nti ase mukazi we eyo yafa omugenzi mugamba bamuwumuzimirembe omujjukira nti bamukwatako nti ase mukazi we noonyereza eyali amuwako obujulizi yali key witness engeri gye byaggwamu noonyereza kuba yabeesige emisango gye basooka omukwatirako giri eminene abali bamuwako obujulizi engeri gye byaggwamu nkuwadde 2 bokka bajja kumala sijja kwongera balala babakutte nabo gye biggwera kakati emirundi egisinga babakwata nabo tebabeera nti bazizza ne beesige omusango ne matovu omusango emirundi mingi 9 ku 10 baba agents ba state ekisegedde era batambula naawe ontegedde kyova olaba bo assignment zaabwe bazimanyi negye biggwera bakola ki
Bin Laden je bigwera abamanyi ekyo bola yali mukwekweka era bamunonya paka nga bamumaliriza kubanga obu akola nabo obimanyi nnyo lina kugwa bwerutyo n'abalala bangi so nti by the time otuukira ku bana abakulu Bakyagulanyi Balubongoya abali mu nankani abo babbabi baani olina okuba nga buli kimu kina kye weetaaga kubanga ye munene tukize biri mu ranka ekyokubisangala weerabire nti Wakikere gwayiikiriza simanyi olugwayo olwo abatula abana alumalayo Wakikere gwakola ki so era ekyo kibusanga mu kyebuzi lwaki tebakwata kwoli yes ekyokusatu lowooza ku mwami Kyagulanyi okuba yayingira by'obufuzi ebyakaasa mmeeme ebya presidential yalina abaana abaamukuumanga amubeera wano agenda okukyuka bwati ng'oyo baamukuba essasi yafa waliwo yali yakubanga engalo ennyingi nga kyaliwe motoka yamutomera n'afa waliwo yamubeeranga mu mugongo wano waliwo yamuvuganga kati bwatula bwati ku side wano yamuvuganga baamukuba essasi yafa gwolooza trauma eyo yokka ekikanga bwe kyokka kibateeka ku Kyagulanyi gwolooza oba okyetaaga omukwata omuyingiza ekkomera oyinza okuba tofiirwangako omuntu mu mbeera eyo naye n'okufiisa nze nafiira omuganda wange gwenzirako nankutukira mu ngalo nga mukutte bwenti nakutuka naye mmanyi n'okusirika awo amaziga ne gampitamu because yali mukwano gwange muganda wange nenga mukwano gwange mu ngalo zange muyakola ki mu nnyumba yange mu ngalo zange buli ensirika bwenti nezo ne nebaza Katonda mugamba Mukama webale kunkuuma kati lowooza abana be batta obusi mbono bamulikiza motoka onnabukenya sima motoka yamulinye sima ono omulenzi gubakire busege wali mbu yamaji yamulinye ate sima mbone sasiri strawberry yamusse ate ono kakawuma bu strawberry naye yamukutte yamusse gwolo that trauma alone don't you think it's enough Kyagulanyi totaga muteka mukomera temwebuuza lwaki Kyagulanyi tajja mu kkubo kwekalakaasa he has seen it all n'abaana baba badde too close to him ng'abaana b'emyaka 10 they are his friends almost brothers and sisters close to him bafudde mu nfeeyo abalala edi mutwe ne banne buli bajja mukomera abalaba nga bakaaba oli najja akatamba n'asangula amaziga bwati Kyagulanyi n'abatunulira bwati goloza mu bwongo buli Kyagulanyi kyekimujjira so they can traumatize you mu bikolwa bwe bityo nawe enyiike kutte tokwatibwa nyiike nkutte naye ndi mukumaliriza tokwatibwa nyiike just ombuzeemu akataka government naye ndi mukumaliriza system bwetyo bwekola nti gwe bagenda okutuukako bino beka bakoze nga bikumala era Matiya ku bibakoze byolabye naawe bwe nkugamba Matiya enkya tugetwekalakaso nga Matovu adde ogamba ki enkya ngenda wa maama yampise oyinza byolabyeko Matovu tumaliriza Matovu okyabuuza ebibuuzo lwaki tebakwata ku banene nyina bintu bingi bye neebuuza kati olaba Saganya Kibalama yabaddewo nti ate State House yakubidde oli yayagala kujjanjaba Kibalama ate omusirikale n'avuga emmotoka n'agenda mu kitebe kya NUP n'akubira Lubongoya ne basisinkana awo ne batuulayo mu mmotoka ne bavuga mpaka emagere nga Lubongoya yatabuuzizza musirikale ono nti ate kati ono olese waki ki ekikuleese wano kati kyobalaba ebyebimu department kanjirekera abaginako ne Bwiino asingako nze naye kankuwe analysis ezirwa ezange naye bwe tugatta ziri n'ogatta na zino ojja kujjamu kimu kugambe nti akabiina ka NUP kajja kubba na kusaanyaawo ggwanga lino okutta abakulembeze abalungi ne institutions ezaali ezesimba mu kusalawo ensonga z'eggwanga zino ye conclusion yange sirigattako kirala ate nkyogera nga seesika nga siri mu ntengero yonna wabula nga ngamba abatulaba watch the space tusabe obulamu tusabe obulamu of course state yebekakozesa tusabe obulamu abaana abo gye binaggwera muli tubuulira tusabe obulamu Mukama atukuume gye binaggwera muli tubuulira wona abadde sinzira okubeera nga otwaba olwaleero saala ng'otugenda koma wano njagala kusembyayo kino abalonzi
nkiddamu temutuma omuntu alina okwetika lita 5 mumuwe ekidomola ekya lita 5. Tukomye wano leero tujja kutandikirawo olunaku olulala.